Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kati kambuuze ewakawo n'omukyala watuukawo konola bawo wabeera situukanga nawo yangamba bugambye nti ali kasenge nsoli kasenge nti ye linnya nze ndi Luzira nti kazi esebo ye najja Luzira najja nga akunoonya esebo lweyajja tiyawona ekyali awo nekyali kitya owa ekyali kitya kwembase kyali kika abasirikale bonna security kyali kyekyo nogamba omusajja kikyo kyatereka waka kyatamanyi omanyi kyemanyi ku bintu ebyo abasajja ku bakazi we batyo nga bapya amanyi gabeera awo kati kambuuze omuntu ogwasooka wadde emirundi ng'emeka nti kyendamanya nti mukyala Mufumbo neri tugenda mpola tewaddayo naddalenga kati nga gwe nakubira nemanya nti oli Mufumbo ate sikumanyi ate abakazi bayaaye alina kulyamu olukwe niwayinza n'okunkubira nti njagala kulaba neneetooloola olw'ensonga nti zenamanya ekiki emanya ekituufu nti Mufumbo amazima wagajjawa ate kenyini yandaga ekituufu era namaga nti ne bbaawe tabeera bawe yali akolerawa yali muzimbi ng'akola safari nga muzimbi kyeza ono mukyala wakawe yabeeranga nga babeeranga wabe wakawo oba nabo bali bapangisa yali amupangisiriza ate gwe nawo opangisa okola mulimu ki njiko mbeera mu bya boda nembeera mu by'okusubula embuzi bwenti sirina mmuteeko kati mbulya kati omukyala n'omwami yamugoba yanamba yamugoba kati obeera naye amba yamukuba n'amugamba mbu oyo omukyala omusajja yakomawo n'amugamba onaye toddamu kukola kikubeera nange omusajja akomyewo waka safaari ava mbuuza lwakya nti nze nafuna olubuto naye sitululu linda omukazi yakigamba omwami we namuga nti nafuna olubuto olusululwo n'amwatulira omukazi yategeera bulungi ono awo nange yantiisaamu genda mu maaso bamukuba nankuba emiggo agamba n'avaayo saidwere ekisenge mu tawuni omukazi ono ali luddawa era mba ali kasengere naye ngaawo n'agamba nti wali watata omwana yavaawo olw'ensonga nebweti kala naye ng'agamba nze mukole ki omuwase negamba kuleeta mitawaana ate mitawaana kitanga avuddeyo eri sajja wajja mundira nanjukira munju kati kambuuze olubuto luno luli mu bbanga ki kati ennaku ze yankubirako lwannali namubulokinga omubulokinga tokikola naawe anti namugjayo naye kale yali asutsenga buli kiro ankubira ekiro oba weebase anti abakulowoozaako kaakali naye ne mubuuza babbanga ki nangamba bigenda mu myezi ebiri gweobalaabalamu olaba gye emyezi gyegyo ebiri kati omwana ono we yantabulira yasooka nangamba ali lubuto naye nga tali luki tali lubuto ng'ayagala kulaba omuntu lwali naye mukwana ayimiridde ati abalindoozi ali amanyi wanangamba bano bavuga nti nja kudduka mu bulokinga ebiki obule kati ate n'agenda olaba nga wendi kati agenda okunnimbulula agenda okungamba nti lulimu naye nali nkulimba naye kati mpulidde ddala ddala olubuto olwa ddala mpulya ssebo kati ate ekyo nze kyanyiiza leka naawe nemubuuza lwaki bulijjo nimbalimba kati ate omaze okufuna olwa ddala kati nenyiiga kambuuze omukyalo lumaze naye ebbanga kikati sofa myezi bwezi kubanga nga twatandika okukolegana naye ndowooza mwaka gunaawo nga mwezi gwa munaana awo batuwogera kati nze kuvayo yagamba nti ndi Mufumbo omukazi nga Mufumbo nze muwa ekitiibwa ate ng'omuwa ekitiibwa nga omutwala mu loogi yanti awo ekyo ekitiibwa kyenda muwadde omutwala mu loogi kubanga ekitiibwa mba nkimuwadde nange okukyewa mpulira ssebo
kuba niwemba mpangisa si kirungi baleke buntu bwenyina mu nnyumba bakwoca nnyumba ya mpangisa yalandiroodi bagyokera okuba omukazi naye kakati ebyo byalooje ebibaawo era babimanyi omugenda abaka abasajja abaana bonna babeera eyo naye nga by'abaana abasoma sibiriiko ekyo sikiwakira kaakati mbuuza omukyalo ono olubuto yakukakasa nti lulwo oleka omuwase oba weyongere obweyongezi yankakasa nti lwange naye mukunkakasa nemugamba oba yambulira awo nti ate eddala olubuto lulwo naye ate omusajja yajja zima nakwesa omulundi gumu nga saagala kaliendo biwu yangenze bivu byakuvulungutana naye ngaekituufu dde olubuto lwali lwani lulwo ekale nange nemuleka kati oba wakkiriza kali atukole tutya ate naye banagamba nti oyo mwana wuwo oya kujuliriza bujulizi okakaseda nti oba lulwo weebale nnyo naye banagamba nti omwana wuwo naye nga teyafaanawo tugende mu DNA ne bakkakasa omukazi yani amannya ge neyita mulongo omulongo nakato erinnya ly'oggwani erize mavini nedda lyamanyi talina ddala lyonna wamugambako limulyoka kale yambuuzaawo bye neddira emugamba nze neddira nga bino egwe kyona nsamugamba nti oba nze matovu oba nze yiga oba jasti mavini jjo kasita olikoonako oba otuuse wategeko linnya lya bbaawe nawe yamugamba naye nga wonaagamba nti kati tekirina kye kingase kyerinya taalitwala nga nsonga nampa n'ennamba ya bbaawe n'ennamba ya bbaawe yagikuwa ogirinaawo nangamba enamba ebeera nayo omusajja amanyi okukomawo waneno n'atekinga essimu yange n'alaba nga twogera naawe nangamba wabanga akubidde nga akomyewo tokwatanga nga wonaagamba nti yampa kwerinda nange nembisevingamu era njiina nga wasevingamu ninnya kiggwe nateekako gaseya ekakuwa mugasiya era wensakinze wano nti gaseya nereeta wano mabiri olina emyaka emeka ganda emyaka gikyali mito gya kunoonya sente 25 tolako gumu 24 esebo ate nomukyala n'emyaka ng'emeka olowooza ono omukyala oli ali myaka 26 teri laavu wange mukwano kabiite switi kamonde biki sibimuyitayo kati kambuze mavini olinayo ka girlfriend ko nakalala nina mukisa kitamwere singa zaali sente nga naye kandi mugadde yene bamujja ku musajja aye twaliwo ku bya live nga omanye ebyo bya TikTok era ku TikTok tuba tubyeko ku live ndaba muntu anesipezaako abantu bano bw'oba ogenda ennambolo obakebezaako ekyo kyamateeka obakebeza obulamu tebabugula nono omufumbo omukebeza omufumbo ate eyo nasiitaanirawo nnyo lwaki anti kati namukubamu ttooki nenambali newampa akawumbi sitola kumuwa anti wangambye nti ku lunaku lweyajja ate lwewategula nategula wamala omukebeza amaaso agenda mu ddwaliro awo ebyuma byaliwo ebyuma byali mu maaso leka n'okuleka mwana wa ddadi tugende wa mulongo tugende wa Shadia tuseke ku mulongo oyo mulongo yakumanya ki ddala olubuto lwani anti obuzibu obuliwo ono omusajja omusevinga gasiya twala kumanya linnya ly'ettuufu oyo mba ndi kulimbi emanyi kiri kimu muzimbi oya n'omukazi okunjagala omusajja gwalina muzimbi wakajja wasima lunaku lumu tamuwa budde bitya kitegeera beera ku simu tovaako ye kale mulungu wanji gye baleko kale mukwano oli waka wali oyo omukulu ati esimu ye yeyambulako daga olaba namba ya Mustafa nikusomere gisomere 0750 0750 akyazimba bwe yabivaamu azimba naawe awaka waali abaddewo naye yagenze ozala kumusanga mmeka
Yagenze kukola naye simanyi oba alazeewo simanyi. Anakuma waka tali safari. Ani onambuuza naye? Bannange. Nino mulimu gwefunye wano. Ate yasobola okugubala ansingako. Wabula gwani? Ono Robinsoni. Amukubireko. Maya kujja waka. Ogala kujja waka? Maya kujja waka musangewo. Nage plan yenu yasobola ogibala obulungi. Maya kujja waka. Osobola najasanga mmeka? Nsaawa nga 3 oba 2. Oli bikuleetera bikulekerawo. Naye gwani? Robinsoni. Robinsoni? Abula gweze sikutegera bintu byoyogera. Amale kukakati plan izo nzikulekera waka. Ngirete munnaye birete. Kale kanzija waka. Wanji? Oba manyi waleeta. Choka nkwida muntu mukyamu. Gwani? Toli kasenge. Sikutegedde mazima. Kati wajja mugambe? Naye kankubuuzeeko. Mukwano. Mumbega. Obadde kyati? Mwagala kumanya wendi gwani? Mulongo. Wadde namba mukubire. Genda muwe namba eno akukubire. Okay, fine. Tekira buzibu. Ekyangu nnyo. Kale. Owaayi? Sebu. Omukazi yanze kwadda ekitubu yava yawaka. Kubanga? Sebu. Engeri gye mbadde musikeri omugamba nti ngenda waka. Nga olaba alinga nga agamba ontaba nga anoonyeza kulaba wembeera kati. Okay. Todege kyadayogeramu. Kitegedde. Waka yavaayo kituufu. Alabika yavaayo. Yavaayo kubanga mbadde aŋŋambye nti jangu wendi kati. Nolaba ekigambo kyayogedde nti mulinga bambega kulaba wa wendi. Kitegeeza yavaayo. Yavaayo. Oli mutuufu. Naye nga ye omwami omutegedde ennya lye. Ngusimanya mbidde mu staff. Kyolaba. Ne musajja gwe olina obukyayo olina nebbuba gwe musajja gwe. Owaye. Ebiwa nnyo obudde. Naye nga kyogenda okukola okimanyi. Ono omusajja gwe bamusuuza obufumbo bwe. Noonya engeri gy'omulabiramu. Ky'okumulabira nja mulabirira naye. Zaako aleka ky'oba okola. Nga bwogenda nti olina plan y'okufuna okubeera naawe gwe weetaaga. Kati nabiwenga emugati gatolabe. Kase kimunye ogambye bakwangwira kufuna ku TikTok. Ate banyangwira naye ndowooza bo nga bo be banjagala. Ne bangwiwa nze. Wagamba balinamu omukisa muyitirivu. Be banyinamu omukisa. Be bakulinamu omukisa? Anti banfuna. Ate naawe oli mwangu togaana. Ŋŋaana. Ŋŋaana. Ogaanira wa? Ono omufuna ku TikTok. N'oli gw'olina omufuna ku TikTok. Mpola. Kale beera bulungi. Kale ddadi. Mbadabire bonna. Nza taata. Kale. Gaffe onakola muwulidde mikwano gyaffe. Bannange. Ebintu bino biseera ebisinga ate abamu abavubuka bongera okuwasa ne beyongera ne temutya. Muwase si bonna abakazi bwe babeera. Wala sikide bisejo ne mmona ngamba. Jingo. Ebikyanganya okuwasa nedda totya. Si buli mukazi nti bwatyo mulimu abamu majority emu bweto weeri abeera mu bufumbo naye nga ye talina kukakkana. Gwe safari gyogeze noma weeks 2 oba wiiki emawulira nga awusoyi watufu walina okubeera naye nga mukiba badde akifuna naye nga naye bannange ani yagamba abasajja nti omukyala olina kwebaka n'emirundi 15 okufuna olubuto n'omundi ogumu gumala okufuna olubuto alabire olubuto lwa munne ave mu doyidoyi. Message muna ngifunye ngikyusiza mu Luganda yadotale mu Luzungu naye it's okay. Ngikyuse edu ya Luganda ne gamba ne kubakyala banno beetereze bakakkaneko wakawa we bafunye kati buyo yatagala muvubuka muto myaka 24 sibyaliko ebibye muvubuka dato alowooza kufunayo omuntu alina omuntu we gwalowooza okuwasa kwegamba bizibu naye twajjirwa emitimbagano tejononye makaga abannabe wowe nze ngenze kale mnange Jackie mitimbagano jejo kyegikola ennaku zina abakyala n'abaami nkoko baana naye abakazi bakyatomera nnyo oyo muyaye era ekyabatomeza alabika ye wa itani rwani kyokka n'abattira obufumbo bwabwe nze Yasini omusazi w'enviiri mitete. Kali munaye gwali kulayina kadde kano kenyini ono ye director wa Sisimuka ku Mambule Road of Gaza Road ye baba omulenzi ye akimazeeko omuwulidde omulenzi akaluba yagende mpola kubanga
TikTok eriko abantu bangi nnyo naye nga si bantu balamu. Bannamambule bakutumidde. Nkale ssebo. Alo? Amannya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa. Ye. Naye abaana beeyagalidde embwenzi. Owulidde? Bannange. Abantu tufunemu ekyokuyiga kati abawuliriza ebintu nga bino. Abasajja bwe tuba tulina abakyala bafa awaka tufe nnyo okulaba nga tuwa beetaaga. Tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe. Ne Haji osoomuwo era n'atabuka. Anti kakati bw'aba ataluse ova ewange era omanya nti ekyanzije nava ewagu naye mutuufu ewe tewaali wabi. Kyawe bwe mba nkugoba completely todda. Kulimba todda. Ebino ebyakubeera mbu toddaawo mbu ate ogenza ate komawo. Aja tinamponya akutumidde n'ensigadde ne Haji Kasule Kabowa. Kale Haji wange. Alo? Kawe Fred nga ndi munnange naye mama mwana mulenzi. Omuwulidde? Oli alina ekigambo Katonda wattu. Abakyala bafumba bagyeko enkofiira. Alo? Webale kuweereza muganda wange. Ye taata. Kawoyo w'essempa. Omusajja atwala obuvunaanyizibwa alabirire kuba omukazi eri yavaayo. Atwala obuvunaanyizibwa alabirire. Kawoya. Nawe weebuuze omukazi omufumbe kyamugyamu bufumbo bwe kyekyaki. Bannange abakazi bo. Bakazi si bangu. Omukazi mulabe edduka. Program Sambagala ku Beat Fama ekinta buli ky'omuziki ekisinga